The curve for freedom is a long one, so stressing and hurting one, but it always bends on the right side of justice. Bakugamba nti olugendo lw'okufuna eddembe lyo luwanvu, lukooya, lunyiiza, naye ate gye lukiikira bwe luti, lukiikira ku saidi y'amazima. Tugenda kuwangula Museveni. Nowa mutu omuwambi. Yes. Tetumanyi gyali. Yes. Abaka ba parliament bonga bulijjo bali mu business as usual. Mfocho kugamba unless ng'otadde abantu baffe n'obatuwa nawe business zo katuziveemu. Yes. But the good news is muna Uganda it always seems impossible until it is done. Okirabanga ekitasoboka n'epaka nga kiwedde. Nabagamba stage gye tuyingidde eno ekyasinze okubeera deadliest stage. Naye ate bakugamba biggwa byokya. Biggwa byokya. Museveni, Muhoozi Kainerugaba, ne system yo, you are going to face on the depth of an ocean. One day, justice is going to come to Uganda, and it is not very far. Bana Uganda tugenda kutuuka gye tulaga. Abantu abasinga mwagala kulumba, yes, nze nabagamba sina gwe ngana kulumba, gwe lumba. Ukasa wejamu kiri ekintu tu, kasito kijjamu. Nze nakugamba lole yange. Nina kubuusa gwe kyotamanyi buli lunaku, nino kikola. Okitegera ekintu ekyo? Naye ate nkugamba, there is time to strike. Yo time egenda kubeerayo. Stage eno gye tuliko mu revolution. Dictatorship eri mu kicks of a dying horse. Emigere gy'embalasi egisembayo nabagamba gino gibeera gya tabbu. Kubanga revolution eno etambulira ku bintu bisatu. PSE. Policies. Twamukuba. Policies tezikyamufevalinga wadde naaka. Senga muwangula mu policies zino, system etagala. Kati system kasite kutandika okutagala ekola events ye. Ekola events ezigiraga nti ekyali y'amaanyi okulaga abantu nabo abagikiririza mu nti kituufu ekyayimiridde naye nga ina actual sense because policies tezikyagifevalinga eba egudde. Eba tekyasobola. Kati Museveni bino ebintu byali mu kukola. One, to instill fear. Kugambya akozesa intimidation. Akikola atya? Agenda kunoonya amaloboozi gonna agogera nabagamba nze bino mbyogera. Naye ngezaako nnyo okubikulaga gwe Munnayuganda nkimanyi nti time egenda kutuuka either nga bandidde oba nga banzijewo but ffe tugamba come what may. Nekijja kijje tetulina kye tutyatya. Okitegera ekintu ekyo naawe kikyo olina okukola toyina kutya. Niba bajjewo Shama waddewo bashama abalala. Kyenkukakasa nti kweno stage Museveni takyasobola kutta Munnayuganda tasobola. Kati ekintu kyasobola okukola kiki? Asobola okutukwata n'atwala amakomera n'atutulugunya n'amaana atukasukire bweru. Abalala mufune ekyokuyiga mbumutye. Naye nkubuulira kino twajja mu lutalo Museveni. Nawe Munnayuganda nkugamba eyajja okulya emberenge. Kati ndowooza stage gye tutuuseeko giraba. Wano teri kulya mberenge. Wano teri kunywa munaanansi. Tuli mu byaddala. Tuli mu byaddala. Naye Museveni ali mu kututestinga. Atutestinga. Agezezaako tribalism eganye, agezezaako kuleeta abalalo bagwa abantu kutaka abenti watandikawo ebijambya biganye, agezezaako kutema abe Masaka biganye, kati ali mu kuyola abantu. Yes. Eno dictatorship kasitetuka nga yesigama gye gokka omanya awedde. Yalabye byavudde mu kalulu. Yabirabye. Yakyenta kyalina favor y'Abannayuganda yonna tagirina. Kati gundi gyasigaze eryemu, reliance eryemu alina kulirayinga ku majege. Kyokka buli teeka liri mukolebwa essaawa eno mu Uganda litagetinze National Unity Platform. Buli teeka lye bali mukola ya National Unity Platform nakugamba always revolution weba erwana ne dictatorship weba yerwanako. Dictatorship ye system. Ye system ya Museveni erina okwerwanako. Naye ng'ekola events ezo ezigenda okunafuya gwe kubanga mu policies always tezibeera ku side Museveni atya akalulu. Akatya. Nakugamba kati ekimutaasa creatinga ekintu kye bayita civil war mu Uganda omwo. Ekimutaasa. Okitegera ekintu ekyo. Naye fear not. Protest vote ye kutaasa Munnayuganda. Nkiddamu protest vote ye kutaasa ku Munnayuganda. Teri kirala. Shama nsobola okukwatibwa. Shama nsobola okukwatibwa yes ne bantwala ne bangira mida. Nette kigenda kusitula gwe. Lwaki? Otalo balukwasa Bannayuganda. Gwobanga mu kamwako okyayinamu ekigambo tu. Ngo meaning us. Tonategeera kose eno mission tonagitegeera. Okyegera ekintu ekyo. Tonagitegeera. Kasita obeera tu.
okozeewo ki igwe omuntu wogamba mbu tusituke bameka bootegese obogenda okusituka nawe gwe bakulembera obotegese obogamba tu yesonga lwaki fe tu preachinga protest vote kubanga revolution eno esentalinga ku kintu kimu buli munna Uganda olina okufuna kyolwanira buli munna Uganda agenda kulwanira akaluluke buli omu agenda kalwanira buli munna Uganda agenda kufaafagana ne Museveni ng'akutte ku revolution leader agenda kufaafagana naye abantu abasinga no wamutete bajja mu postinga nga baka parliament batasobola kufuluma parliament olwokubanga no wamuto yakwatiddwa balina okulaga nti committees zikyatambula na buli kimu bakulaga business as usual naye mbaka wa parliament yo bana bamubba akaluluke nga bakabba nkubuli ajja kuluma n'ogwa waggulu eyo mbaka wa parliament yo kubanga agala be yakolere mu system ye wabula naawe revolution oba omuntu ayagala enkyuka kyukolwe ebizibu ebikunyinga kubanga tebigenda kuvaawo ojja kulwanira akapapula ku kali kubanga kikagenda okyusa system eyo ekunyigiriza wabula ate n'ekirala senga revolution leader aba akwatiddwa ko tewali nsonga lwaki tuba tugenda mu kalulu teyi kalulu tetujja kalonda kitegeeza ki awo Museveni aba alonze hardway okitegera abeera alonze hardway senga revolution leader ono bamulemesa okunominatinga ogenda ku ballot nalubeera lutalulala kuba tugenda kulonda ki kyekikyusa system bonna bafere opposition MP Mathias Mpuuga afulumi alegenda kuleeta tteeka erinyigiriza national unity platform beba babadde akola nabo mu system eriginyigiriza naye opposition leader Mpuuga tasobola kuleeta tteeka oba tasobola buli yali leader of opposition tasobola kuleka babaka ba parliament kubeera bweru olwokubanga abaana bakwatiwa naye ate tteeka erinyigiriza national unity platform alireeta byabadde mu politics gwe babadde bakuzanyisa kino kye bayita revolution so muna Uganda tugenda mu protest vote nina bagamba nti eno stage gwe bakwata ne bakuteeka awo revolution weekusiimye obeere we bakutwala mu kkomera enjiri gitandikirewo mu kkomera preaching enjiri mu kkomera kyoba okola tetugenda kwegayirira Museveni njagala mutunulye posti zino tezikyaliko free our people buli otugala Museveni free our people tuba tumwegayirira ekyo kyayagala Museveni essaawa eno ali mu kunoonya bargaining chip gy'anoonya ayagala dialogue naye nga ye alina bargaining chip nga ye alina amapeesa kwe tuyimiridde kwe tutambuliza dialogue nga yagalina okyegera ekintu ekyo tetugenda kukkiriza kufukaamirira Museveni ekyo tebakimulimba neebaza nnyo kanso katana respect wabalaze nti ffe ssente size ziyimirizawo national unity platform tuwadde baleeta ekiteeka ekya dialogue ng'eri posti nga yampaka mu iPod obagambye ffe tetujja kujjayo nga mutunyigiriza nga byampaka tetujja gigendamu iPod tetugenda kugendayo twagala Museveni akeere ku makya agambe njagala dialogue agyesabire then ffe tumuwe place tumuwe venue tumugambe tujagala ku State Square ng'ensi eraba naye byakwata abantu n'abateeka mu kizikiza eyo n'akuteeka kigambo tusi ekiwunya ku bulago atagamba mbu tuteese ani gwagenda okugalira mu bisenge eyo kati bonna abaka ba parliament bali mu kufa batoba baleete ebiteeka mu national unity platform esobole okugenda mu dialogue ne Museveni ebyo tebabalimba we came to fight and we shall fight for our freedom. Our freedom is not negotiable. Tebaliteesaako ensonga tugamba mu abaka ba parliament mufulume naye namwe mutufuukidde ekizibu then nawe ayagala okusituka wejjemu ekigambo tu keera ku makya olumbe abalala bajja kwegattako naye obanga tosobola ngowooza tu teri agenda kusituka teri speak muna Uganda speak nowa muto waavudde tuteeko banowa mutwe 10 weebuuze lwaki Museveni akwata omuntu eyeetunuzaamu essimu lwaki amukwata yeetunuzaamu essimu oba etukola kale tebiina kye bimukola lwaki atukwata abaana aboogera abaagaza ki speak okyembasaba tosirika yogera kyokka kyekigenda okununula Uganda tugenda kwogera tugenda kubuusa bannayuganda tugenda kuba Museveni protest vote bannayuganda bagenda kusituka okulwanirira ekyabwe buli munnayuganda ogenda kulwanirira kapapulako tolwanirira shama togenda kumulwanirira kubanga ffenna ebizibu bitunyiga kyekimu naye kitugatta nti omuntu atwetera ebizibu ali omu ye Museveni ne system ye. We shall not give up. That is my word for you. Ekyo mbabuulira ebigambo byange bino ne bakeera ku makya ne bakugamba shama bamulidde tosirika yogera sigala ng'oyogera Museveni talina makomera gagenda tusiba talina makomera gyagenda tuteeka ffenna era tujja tuuka tumuyitirireko atuveeko atwesonyiwe bakita defiance mputtu tulina kumulaga mputtu yegendo tutaasa teri kirala respect